tubeera omufasi ngono omwana bwe yabakola n'aleeta people power ne mujjayo baakusasira bantu tewali kye mwabakolako baamayija waayi ndabaga nti ono omwana mugezi nnyo omukazi ayina akabina akanene ne bw'omuggyako engoye kasigala kanene kakati ono omwana ayina anoomwaswakica mayija sekretary general gundi kusasira sekretary general bayinayo ki swakica ki gye bayina ya ending up nga ekintu kyakisigazizza kakati ne bamukuba n'atayingira parliament ye yaleeta abantu bonna muganda we bamukuba eggomba ono chairman bamukubira wano Nsereko n'amukuba why running a political party nga toli mu parliament is impossible. The only person who has succeeded in running a party without being in the parliament is BOBI-WINE. Why? Yabakwasa abantu ono atuvuddemu ye ekibiina kye kaluti ono kati atuvuddemu ne ekereziya bweri ekereziya paapa taliiwo wano naye faaza nga yamenya amateeka g'ekereziya abakristo be basooka omugoba emisinde era mukatoliki kasa kujja mu fuse toddamu kukola no teri successful musista yava musista n'afumbirwa teri faaza ali successful nga bagoba mugobe tekiriyo bakutraininga ng'olina kubeera ku survival yaabwe and goodwill yaabwe like noob. Archbishop Miringo yali obwakibishopu e Zambia e Lusaka wa myaka 35 omusajja mugezi nnyo ng'ali mu bazungu ba bishopu 10 n'atandika okukola ebyamalogo awonya avumula akolaki ne bakomplaininga naye nga ali popular ewaabwe exercising papa n'amugjayo n'amutwala e Roma n'amuwa litaki era nga kereziya zijjula lwakusala naye yakola ensobi emu n'awasa muuni yawasa omukazi amawulire nga gasiiba ku Vatikano bawulire amawulire miringo byayogera n'ateekawo Reformed Catholic Church ani yali alabyeko ku miringo kereziya yamukuulamu baategeera is an enemy of the Catholic Church. Ye nubu we bagizimba oyo ajegerera bwereere bwe baba akukudde mu fuse togamba nti balina intelligence n'abagamba ti BOBI-WINE was receiving intelligence reports on a daily basis nembaga nti BOBI-WINE ababuulire BOBI-WINE nga mayinja agenda okujja BOBI-WINE yafuna message ku ssimu ye mayinja is coming back to spy on you yamukolaki ega gwe nkulekedde bantu oyitaga nti BOBI-WINE tamanyi no ene ennyama erwana na muceere waliwo abakazi we batuuka ne baga nti omusajja afe fenna tumukoleki bano obukyayi bwe balina ku muhoozi ani ateeka ssente mu BOBI-WINE tell me ate mumanyi munnange kuga nti muka BOBI-WINE yegane nti tagendangako ku mutungo county club ekiro ssaawa 3 yasishinga nani mukalobongo yatafunanga ku ssente yazijjawo miliyoni 5 yazijjawo kyobulaba nti ye Museveni tabafaako no Museveni tabafaako sisitemu ya Museveni eri ng'omusajja yiswakita ng'avuga motoka olejeko emotoka pedos ezi ono akusomesa yabeera nazo bakulaba ofuga tewali kifo kya Museveni nti kuba kirina tekiriyo pedos azisigaza tosobola kulebalinga against Museveni ng'omugjawo nti nupo tagina mu bantu omuntu amaze emyaka 40 nti mutuula ebukedeya ne mwogera ebyama byonna n'ovuma abalaalo n'ovuma abaganda n'ovuma abasoga n'oyogeranga bwewakuba kadaaga Lumumba yakuwonera bayewisika busoga tugenda gifuula battlefield abaganda bakuga sebageya nnyonyi nga namunya ali kunju. If you are plotting against the birds, make sure that the roof is safe. Namunye is a small bird. Ebyo babyogera mu bantu muri Kenya. Put your telephone sets there. We are safe now. Telephone sets nga tuyina satellite. Ate ne baga nti beekwata bokka. Bo baga mbunze ne amajini muteeko emisiro gy'embizi. Ejiri zirikola mu mbizi ne bwoyita abaayiso
n'aba military intelligence eyo bajja kuga machine teriyo ekwata olukungana nerumalako teriyo bekwata bokka. Mwenda yakola lisaaki n'abagamba nti eyo machine gye mwogerako nti agirina egula milioni za dola 16 Museveni tayinza gigula akozesa majini kati mutekeko emisito gy'embizi naye nze maye gundi asasoni bekwata bokka. Lwaki bekwata bokka babijjabwa meeting nebaayo tewali awakanya tebiri aculeti tebava bagenda mu UCC kukola bawaabe kubanga you must okuwaaba kitegeeza nti the man interested in your private gundi mwogere bimwayogedde babikube kimu kukimu ekisajja ekisiru nekigamba hey we have dollars we have all of the currency because we have a commission of currency in Bank of Uganda. Uli musiru nnyo omusajja omugobese ku mirimu bino niko byakubira esimu n'atabiddamu ate kitegeeza tebyamukubira kyali kimpulesinga bano mumuli organize mmwe bw'oba. That's why revolutionary political parties zibeera tribal obuyeekera obukola na muganda but you cannot get a group of people ekyokubiri bano bonna baavu nze abantu bajja ewange ne baŋŋamba nakugamba nti akatambi gwe baali baleetedde ba mercenaries bakube muhoozi bamufuula an international comedian baali bafudde Kenya mu nnaku ezi ng'omusajja ajja nti njagala milioni 15 n'akamba kubuna obwavu nti otula n'abantu oyogere nabo wali olidde asaba akaboozi ku muzindaalo bwama ku bwama akaboozi bakasabira ku muzindaalo ne bw'oba oyita abaana bo bajje balye emmere nga bazannya omupiira mujja mukima amazzi bajja kujja n'obwana buli tukiyita group psychology teba tebalina kirala kye bamanyi malice na humiliation. Omukazi bw'anoba okukomawo olina okumanya nti empisa z'abaala ezakugoba azikyusiza otherwise ate kyobulaba omuganda ga nti kaweereege engedde eri obukulu wakaddi wadda. If you want to assist Museveni, don't be in his government. Abeere MP. Bwe tunuulira nti mubbye ssente mu judicial system mugoba Nassali talina mwana. Kitaawe yambuuziza ssente wazibadde after 9 years ng'abakoledde mu education bamulumbayo mu Judicial Service Commission tiyabba ssente milioni 3.5. Omukazi n'agatuwa Chief Justice have a shortage of judges was saved by who? Nga nkomunsi kukuba ennyondo omutwe sesi baba mutugenda fenna. I must be on the sidelines. I will be for the last 10 years. Museveni has not given me a single coin. Who does more work to him as enemy? Mwabo baita ba advisors ekyange nakigaana siyinza kuva eno bangobi kasita bakugoba mu matrimonial room nodda mu ddiiro you a visitor bodda mugundi mubuyita mutya boys quarter you are either a house girl or a samba man. Kasita ogenda mu ffumbiro ofuse bag of chako bagenda kupama mugundi olemera wano myamwe former for 14 years sikatako kirala ati kinanzita ati gurupu y'Mungu bimuseta kuti ate njo ntwala tumwebaza nfuge shalika kubya nyondo mutwe nenkatirawo. Museveni was provoking me to commit murder. Era nze sente ziyita kasimu. Zeta kasimu? Yes, komawo olabe omukazi ashaping empisa za baya atakomawo. Ane hey mama gundi gaya koma linde endala bw'oba ogenda kusala basi ngerimu abatamiivu fuluma kubeja gende jube ewunya mu banno kusimba layini bagende sheke wavuddewa awonyodde kumwenge linde endala tezinnaggwayo oba tambuza ebigere naye ng'obwana buno takkiriza kubuddamu kujereka ku myaka gyange nina emyaka 67 naweza emyaka 7 olw'omukaaga ate mana era ku lw'omukaaga nenazaalibwa era zaabadde ku mwezi 25 n'emyaka nkakavuukako sikayolongo ne Museveni mu meeting mwali nga Nankabirwa yakuba gundi yakuba Kadaga Beya Nakozi nalabye omusajja eyewana mu meeting y'Ebukede nze nakuba Kadaga Lumumba yamponera bwantu nekyabazinga tumutwala kyovuyo oyo byalo gwejjamu ne muvaayo mulemese empaka yakyabazinga buloyo nedda mubeera ne coffin nya ku pick up ne bujja mukono n'obukooti bwabo n'obubale bufayiro ne buzirya. When do you come to disturb
kubanga mukozi agenda kubeerayo. Kakati abo mumugenda kubeera mutya naye bayina ejjoogo mu mutwe kuba bava mu famire enjafu. Wategeerera omuntu ajooga abantu aba yava mu famire enjafu. Omuntu yava mu famire ngaga ngabo ba Amelia tajooga bantu. Olina ajooga abantu nabafukira omusulo ng'otegeera yava mu famire enjafu. Okujjako nga Katonda yamuwa ekirabo. The president says in his book, Kankubuule, walaba abajooga abantu mu gavumenti ba Museveni. Bayina gye baava ni arrivals bikaza ku nnyama enzibe ne bayita ab'ekitalo. Ojjako pologalamu zange mbate tumutadde kakiiko aka publicity era nfugireko. TV zonna tuzimujjeka ayina kubeera ku yaffe NBS mwe tulina shares mpito bakalisa yajja mu kuba ennyondo omwasa omutwe. Nze sijoogibwa ebyo ndi Mando bagijooga. Era abali kulutinga abantu mu gavumenti bafune abasawo Abaganda bababuulye nti eyo Mandwa kuba vetting tebagiina nze tebali ntutte mu State House nti omukwano gyogeremu nga ndi Mandwa ajooge Mandwa agisobola. Okateera Mandwa nti nyiryeseza akayukali bakaliijo okuba Mandwa n'oginyesa mu ngoye naye weesituka ku ttaka ekyokulira n'eri kufuumulamu paka ng'ogiteegudde. So for me who started in this government tenolaba omukazi ng'oyo Sali abagambye ekintu kimu. Is a conflict of good ideas. Muleete policy mu government. The government has failed to run its buildings. Repairing and what are very expensive. Sente tezijja. Tusigwa abagagga basudiro nga tupangisa. Naye bw'oba mu bineza obupangisa zikulema. Kakati eyo policy ejje. Olaba abana ba cooperative b'MP nga bamutwala. Ono n'agamba oyo gondi bamuyitaani ono permanent secretary mujjako oba accounting office ninkukwatira mu office gwe gobi katebe mu mutwe whom do you humiliate? Museveni yamugamba nti gwe londa ba permanent secretary engazi n'agikweka. How can you humiliate somebody? Nti gwe toli gundi accounting office gobi nompita kati eya Museveni gye yakuwandikira nga tefulumanga engalabi ku ttaka. Ate abajooga tebalabwa nalaba Kitutu yakwata muganda wange yengeri ya Lutwama namusiba mu kkomera yalazeewo. Lutwama ne bamugoberera bamutte pickup n'engifuula ne bafa bana nga Kitutu gundi yabikola Kitutu wagifuula pickup basajja bali waffe wali ne bafa bana. Era oyo gundi Kitutu yayina ng'akozesa gundi oyo akulo ne bagenda bakwata omusajja. Twali tumanya nti Kitutu yagirimu manya gundi akulo ne yeefuula babiri bafu. Naye kati ejjoogo lya Kitutu tewamulabye bwebanhalasinze abasaidi wahalasinga bameka bakatambika Kitutu adduke. Miliyoni 400 ebya Museveni byaleeta okusasanya amasanyalaze mu byalo lunana mwana Kitutu yazibba bazibba. Kakiri bakanyugadde embwa kabusenge embwa bagikanyugadda. Ate bajja bafatira wano barabafata bano likibakankanya ki. They have now seen fati kubuulira politics is perception. Genda ku bikolo bya Muhoozi olabe former MPs baminisita bajja kiro they are even fighting over being coordinators of Muhoozi's MK mu district zaabwe. Era kyekikankanya bano abanuupu ekyo kyemulaba kyebazanya mu parliament tewali akimanyi kuba intelligence yammwe yasoma kwata mundu. Abanuupu bazanya politics w'omu America. You are busy taking your children to China. Me cannot send my children to China. No. China's democracy taliyo. Bano abaana bagenda mu America bagenda Bungereza. Ye democracy wawan. Nti once you put government in a scandal tujijijako. No, gwe bogeze nnimi ez'enjawulo. Ono minisita najja n'atamatama ono najja tubalina tebaliyo ono nayogera nti gw'osula mu kkomera gye bali abasajja bagezi gw'oli prime minister bakoleza did you go and find out whether this man exists? Gyali gwe gw'oyogera mu parliament nti gyali wagenzeeyo oba you are depending on briefs akubriefing nga tayagala kuswaza. Omanye nti oyo gundi Kavuma eyaliko deputy chief justice yali minister of security nga yeyita Zabataayiza
Saabatayiza Minister State for Security. Kakati jeti mwebaze naafa. Jeti mwebaze bwafa. Bwe yafiira mu Lwenzori nga balwanira Golondi munyo. Ate nga Mugisa muntu yali amusibye nga mubbi. Yatta abantu mu National Park n'atwala emmwanyi zaabwe. Mugisa muntu binge discipline n'amuteeka emakeni. Bwe balumba Mponde President n'amugya without informing Mugisa muntu n'asirika. Tebula Mugisa muntu attitude ye eringa yange. Lwakuba yitayogera. They was humiliated to the bone marrow. Kakati abajaasa ababuuza Kavuma yajja mu parliament ngali mu military fatigue. Bamubuuza, what happened to Jeti Mwebazi? I'm from the front line. I've seen Jeti Mwebazi nga amaze ennaku ezi mufu. Kakati gwe bano abasirikale kye bakola kasoyogere kifo eki public teddamu kutwasiga because the source mu mass communication must be credible. Babagala okufuula omusiru bakufuula. Ndisibeese Rwanda akazi bwagambye nti ente zeewase nazo zirina laavu. Awakanya artificial insemination. Bazankuba. Kandi n'agamba wamala nti ntubuulira kubira ki n'amuuma divorce. Why? Yali amaze okufuula e Catholic model. Baali museno mutta. Catholic model. Abaana bonna gwe oli mwana wa Maria yasalako ekyo ne kalidinaali nti osiramuka essasi mu mutwe tobalimba nze kati gomboza eddiini yange eriwo amaka gange ogalamuzaako ti oyinza gwe okuleeta faaza mu maka gange mulimu omu ate siri musiraamu kakati ffe tubeera omuofaasi psychology tukiyita reverse psychology. Reverse psychology Museveni yakikozesa nnyo naye omugezi yakitegeera nti ye kakuleetere bonna basome ng'omuyite bonna bakone gw'oluuzinga kuba ye omusajja w'omukyala ayagala mwana we kumulaba ng'akutte ebitabo. Virtue education ye si gy'amanyi naye omwana we akoze eki avuddewo ewaka n'agenda ku ssomero. Era obutasoma psychology kakati mutunuulira omwana yeetugidde ku ssomero. Omwana yeetugidde ku ssomero mulina incident yemu ti omukulu w'essomero yabadde abasibidde mu ssomero kuba awo we mukomubokedde wakuba n'Abamawulire bammwe. You don't investigate further. Nti abazadde babadde bayomba nti abaana basibidde ku ssomero. Tebabadde waayogera. Yes. Nga basirise. Tu baagala ki? Ono omukulu w'essomero musiru tamanyi psychology y'abantu. Abazadde batya abaana okudda eka. Abamu balina kaaluumu kamu omupiira bagubasambisa bubi. Abaana abamu batya obaliisa mumusobola okulya ekikomando tewali balasinganga mwana. Mubagundi basse enkoko naddala ku mizigo okwo omwavu abeera ku mizigo. Kakati kitegeeza abazadde bayinza okukola strategy abaana babe basigale ku ssomero ng'ono takimanyi. Ti bwe najja nja kukiriyalinga ttaamwe kubanga ono akyabafiidinga. Omukulu w'essomero abafiidinga era bali safe ku ssomero. Okitegeera? To reduce the cost nga bali waka and disorganization omuzadde ayinza okusalawo omwana asigalewo. Yakati kitandiko kikola. Agoloza nti omukulu w'essomero ekyokubiri babalimba scholarships ezitaliiyo. Menge wadde scholarships biki nga teziriiyo. Neyeefuula nga bayingidde. Luli abaanoonya abaana bajjulemu. Yeefuula abo babuuze abaakwatirwayo bajja kuga nti bajjira ku scholarships ezitaliiyo yali anoonya bajjule. Kakati ekyo owa psychology akitegeera. What if this girl did not hang herself? Mugenze ewaabwe ne mukebera conduct ye under what circumstances era bagenda ne bakugamba abaana amayembe galumbye essomero. Mu psychology abantu abali ewamu basobola okukwatibwa gundi emu. Emukono eyo baatwala Bishop wa Anglican Church n'asaba emisana Mama Fine yagenda ekiro okukwata amayembe nga baba birivingira muki mu mayembe. Mama Amelia kyambadde akubuulire mu constituency ye mulimu yali akulira eddwaliro bagenda oddirambula nga yatutte maama we mu ssabo. A medical doctor does not believe in modern medicine. The head of a hospital bagenda oddirambula nga yatuttewa. You must study the psychology of the people.
abantu b'ekitundu ekyo kyobulaba ffe ba mass communicators ne group gundi psychologist be batereeza ensi ffe tukyusa ensi tumanya psychology y'abantu. How do they believe? How do they conduct themselves? What are their cultural values? If you want okugamba abasebbeeyo obutakomola baana bawala Museveni yadya n'abakomozi n'abawa ssente. Talk to the men, the recipients. Tino omukazi atali mukomola aba mukazi. Naye where you study the history, teri culture survives nga bali abagikola. They may have been distant traders. Kati omukazi baali bagezi nnyo ba scientists abasinga bamwangi. Balaba the most sensitive part eralula omukazi ne bagikuulamu speed meter. Ba abo bayita basiru. Lwaki tebatemako omukono? How did they come to this conclusion? This part is the one that is causing the trouble among women. Very intelligent people. Said the future. What does one want to achieve? Nti era bwe mwali mukyusa emyaka gya Museveni era there was a stampede in the parliament ne mu 66 era bwe baleeta 67 baleeta Pigeon Hall helicopters were hovering over kudentinga kino kifaananyi ekyobote mukiyisizaamu n'ekifaananyi ekyani mukikubaganidde mu dent the process kifaanana ekyobote. Abo bagezi b'Amerika abo BOBI-WINE bali kuba b'Amerika bali kuba China balasha tebafaanagana incompatible. Nti gwe kakati lwaki abaka ba parliament abenalemu abasinga obungi batya entebe zibawumuukiriza ziri entebe zibatya batya n'okuyita ebiteeso eby'amaanyi babali tebaliimu. Omwana omulenzi bw'aba yamanyira ngalo secondary mixed school mutwale muli abalenzi addukayo. Tukiyita imperialism. Bano aba opposition bawamba abeenaliemu abangi. Imperialism kitegeeza omuntu awamba obwongo bwo n'olowooza nga ye ate nga minority. Awamba obwongo bwo ng'omusajja kali ku kyalo ke kaliko kokka ke kalinako amagezi ne kavuluga ekyalo kyonna naye nga kavuluga bagundi abasoma. Nze ne bagamba nti Katonda bwe mutani wange nomutwala n'asoma psychology ne mwennyina tabavuluga wano naye waffe avulugayo. Wali ekita 10 naye abamanyi nti bali bakulu be beekita ekatavuluga avuluga eno avuluga bano bakubagana nabo n'erimu bamumanyi asobola kuba beekita bagezi bennyo balinga 10 abagezi ennyo naye mugezi simugira naye envuluga gy'abavulugamu. Aba media ne bamunoonyaako interview nabeera ku social media gye ngenda yonna junior ali atya avuluga bano n'abavuluga n'abakuba n'abateeka wale. Kati bano aba opposition tu bwe bajja mu parliament bafuuka omuntu ogwo omu mwana na dole bwabula omwana asula akaaba. Buli kiteeso kyonna babadde bakiyita unanimous. When it comes to money bali unanimous. Kakati the political division is artificial.